omutujjugo bakulembeza buli wamu gwe basembeza gano majenze bankoza ndijje no bantongoza bantendereza nkuutiza nsobereza mbasaaliza mbataayiza mbagalamiza yaman beera ku Cookie Promotions kyekimu Gravity omutugi sivaako nawe beerako ebyaka byonna bibeera wano amawulire gonna ebipya byonna obisanga wano kyekimu bigenda bitya ejoli bigenda bubigula binzogo ebirungi mweno kalantini akawunga tetukitegannatuuka akawunga sinakalaba naye nina gyempise nga bakangabeeyo misa kye yalina akabayimbi nze tekantuukako misa kyeraka yalowooza nze nina muze siina sewo Mr. Mesa Kisemakula era oba olina akawunga kaleeta ogambe Gravity wabadde akuba akukantro gimalawo bumazi tolina sente okuwa akawunga liteera nga tolina sente zokuba ne sente nga zirina ebirala ebyokukola nga toyagala zigulamu kawunga oyagala zigulamu mata nkoko nyama okitegeere naye akawunga ate omuntu gwaba akuwadde toyinza nti ate situmumpa okitegeere akawunga bakatuwe tukalye tukeetaaga kati mukana akaseera sente ozijjawa kubanga onyirirawo ti sente zirina sente kunyirira kisa kya Allah mugama naye nze sirina majja ndiyala era wabaayo alina mpeeyo okugeza nga yenna alina amajja mpeeyo mikwano gyabagagga aliko ogamba kuweeyo buli alina sente ampeeta okumpayo tekyeta kuba mugagga oli newabeeramu n'13 asobola okumpako akasa ekidoogo tegeera naye nembaawo so yenna alina ndyo batabani bo bano Gisero mazina baaliwo nga bagambe jaye balumba kiki Gisero mazina bagende balimbe bave mu ebyokunanaanira okusabiriza akawunga kali gosaba akawunga yazijjawa ate nga baddansa bange bali basasula okitegeera basasula nze nkolawo nyimbawa bulya gye nyimba nyiwa gye nyimba bwe gye gatayimba tolina kibiina kibagatta mmwe ng'abayimbi ekibiina kye kigatta abayimbi tolinayo kibiina kyolimu ekigatta mu abayimbi sitegedde kibuuzo kyo naye kale nina ekibiina ekyange nanga kitwala mu abayimbi association nga mwegatta abayimbi nga tuvuddewo awo mwagezeeko ku bundi ku UPRS ne mubanja kasente mu kaseera kano UPRS ekyaliyo gyeri ebyaddala tesikula nko mu UPRS simayo beekyaliyo naye kyemanyi waliwo ekibiina kye baakola bakiyita Uganda Musician Association ekyo kiri ba Sophie Gombya ba Bushington ba DJ Michael kyemanyi kati bebavunanyizibwa ku bayimbi ne Misa Kisemakula bayina ensonga lwaki era obuwunga bwayita Misa Kisemakula kyemanyi UPRS tekyalina buyinza ku rights za music n'ebintu era bino ebikwatagana ku artist Misa kyeyagamba bali banjawulo n'ekibiina kyanjawulo ye bwaba bwe yagamba kisoboka kwerabe bannyini kibiina kino ekiriwo naye nze nga nze sirina kibiina mpuntagalira enyumba eno omanyi music wa Uganda buli muntu ali ku lulwe tenyinza okugamba ye bena ebestudio yasimanga kibiina balimba buli omu ali ku lulwe okitegeera yensonga lwaki abamu bavaayo ku bantu nga bafudde n'ebiseera ebisinga abantu baba mu malwaliro n'emibizibuli ate bavaayo so nze sirina kibiina kyendimu kati waba yagamba kiri kyawukana nekino byonna sibiriimu yamaani mu kaseera kano olina abayimbi banno be mwekubirako ku busimu era nga ani oyo bowekubirako ate nga yatayimu omujjawo akuba essimu nze ne yatayimu sikyali tolina bakubirako nesimu manyi ogijjako nebaba teriiko buli omu abeereyo gyali ng'olokya ennyo mabanja buli omu abeereyo gyali teri ayinza kubanja ssaawa zino ne balandira odi bennyini batujyamu ekiwaani kitegeera kati so buli omu abeereyo gyali buli omu abeereyo buli omu alina ennaku ye Gravity twagala kukolera nga bakufulumya ennyumba kyonsabirira si kyenkusabira nati saaga ogambe babaliramu akawaani nonna balina otulyamu akawaani kati sente fe tuzijjawa fe tokolawa bo bakolawa kyogezaako okugamba tasuubirayo kantu mu maaso gwe mwennyini ate weeyanukudde ngo mu maaso era mu maaso akaba kasuubirayo ogambye yayinza obutafunayo kawaani anti gwe ate ne weeyanukula ogamba tasuubirayo kantu mu maaso erusi mu maaso eno katikati yamaani kati sofa giri emyaka 13 ng'omuge wa Paulo Kafero okuva we yafa Paulo Kafero yaweze emyaka 13 akaweze yava mwaka babala emyaka 13 217 aweze emyaka 13 gwe yaddamu n'akayimba ke tomanyi ddi we yafa
Kanizi uyafira kafiro ateze nali baby siri myaka ni mwana musa kafiro uyafira ese nali nagendo okaddamu nga mugezi yafadda kitegeera so nali mwana muto ndi kibebi yama leka kulimba abantu ndi kibebi kali Paulo kafiro yoba ndonguzaako twagala otubulire ki kuba okuyimba akayimba ko kaddamu olina kuwasinzirira kye kyakusikiriza okaddamu akayimba kali kanyumira okuyimba wenakulampulira kitegeera so nali fani waabo mugezi Paulo kafiro era Mungu ayongere omuwummuza emirembe yama okay kale mukubanga singa abadde akyali mulamu kiki obadde oyinza ogamba nti twandibadde tumisinga kino nekino nekino buli kimu ekyakafiiro kimisingibwa kuba yali wakabi music amisingibwa yandibale kati atakuba tulize etabu emubiseera so performances ali bulungi buli kimu ekyali ku mugenzi kyali kyakabi okay kakati tulengera abayimbi ab'enjawulo bavaayo ne baddukirira abantu badijje bano bamawulire bano baki olowooza ensonga y'okuddukirira abadijje kuba buli abasinga okusinga bakuliriza nnyo badijje olowooza tebakulirirayo singuzi tayinza kubanguza oli ayinza okuba nekyaliwo ng'oli kyali wa dijje omu oba omulala sikiwekwesa okuba enguzi enguzi naye ozojjiwa musipiro nga tovuddeyo mukama yamaani ebigambo bebiri ebafaani babakwagala mubeereyo naffe gye tuli ezo okitegeera mubeereyo ewammwe naffe tubeereyo ne waffe ffenna bibine bemanyina ekintu ekyaguddewo ekya covid kinyize buli omu tekiriko mugaggana mwavu so teriko gwe weesiimisa mbona atirisi ali afazaali ng'ogyeko gavumenti be bali afazaali gwabo bali mu kukola okitegeera bali mu kulya ssente akatalekeka gwetukolerayo di online concert nga nfunye ssente sitanfuna omulimu netandika okukola ng'olowooza twagala okubeereko nga banno nga nabo batulage ku maanyi g'abantu ku kitimba okubeera nga banne bange bange Bobi Wine yavaayo ale Bobi Wine munne wange Bobi Wine gravity igwe kamiri buli omu tetwenkanankana mayuti so nze sina gwe nyakubanga ye nze Bobi Wine bafanyizo bali eyo bakumisinga bagala kuwuliriza ku ddoboozi oba likyakola kali gwe toli faani wange oba tompulira kale abafaani bange baba bali eyo bampulira okitegeera eddoboozi likola abagala kiri eri ekikyewo wali okubayo obuyimba butono wali bagala obayo full package bino ebya Facebook era nsoganaga mukuba obuyimba buti ati waneeno oba ne limiti naye wali eyo bogera sina limiti era bano sobakalakata mpaka kunya aba BBS nemeramu ninga enda bakuwenongo mpaka lasti naye tujja bakolera inshallah mukama abayagala kubana kyetagamu akasente ate nesikalina so waliwo blog yavuddeyo n'agamba nti tusuubirayo emikolo okuva ewo kituufu emikolo egyaki emikolo egyogenda kubamba abayimbi abamu egyokufa omanyi okufa mikolo emikolo egyembaga embaga basooka mbaga basooka kukyala bakwanjula basokagamba okukyala kwasooka nekugwa jekasi muko wange baithawe yama tujja bikola byonna byonna allanga tusubirayo scientific wedding kuba kati kiraba budget eno embaga eya Museveni yagambye kubanga omukolo gubako abantu mukaaga mukyala wange nja mwanjula kuba mwagala nnyo saawa yonna ati waliwo nga wotugambye akasente katono ate nze ne saawa sirina sente kyekiseera ky'omuntu okukola omukolo kyekiraga mbu kyekiseera kyako kino esaawa yakunaaba ati budget embeera ekendeera siwe kiri kwambala ngalo social distance sibyakola mikolo so emikolo tujagikola alanga asazeewo gwowo omuko badde embaga sawa yonna ate okuzaala musajja tabaliwa baana olina bameeka ava mubyekiyayi mubeera ne muvimba buvimbe n'abaana bane saka ombulira ababo ze n'abaana basatu nze n'ababiri okusingako awo sibo ate nze nnako n'omulenzi oli kabezwa yamaani mwekumi